abantu bangi bali mu bufumbo oba waka nga bayita mu bulumi bw'amaanyi si lwakuba nti abantu babi nnyo oba si b'amaanyi nnyo naye nti bayita mu buzibu bw'amaanyi naye nti beenenya ng'abantu nti ne balema okutunulira ekizibu kyeki ekireeta ebyo ebizibu bye bayitamu ne batandika okwebuuza ebibuuzo nga kiki ekikyamu kiri ku nze. So bino ebibuuzo bireeta obulumi okubeera munda muli mu mutima nti naye nga bw'otandika okutegeera ekizibu kyo kyeki nti kiggulawo oluugi oba kiggulawo engeri y'osobola okukola ki okutegeera ebizibu byo n'okubivaamu. Era de banyabo ne basebo obanga okyali mupya ku channel eno ngamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Era obanga tomanyi manya gange bampita Biravikono Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Nti twagala kulaba engeri etaano tosobola okukozesa okuva mu buzibu bwona oba oli ku ssomero oba oli waka oba oli mu bufumbo. Okay? Ekisooka nti identify the problem. Okay? Sooka ozuule ekizibu kyeki nti waliwo oyinza okuba nga oyita mu buzibu kangambe omusajja n'omukyala bali mu bufumbo nti omukyala n'asaba omusajja we sente then omusajja we n'amugamba sirina sente. Omukyala n'agamba gwe tonjagala biki. Okay? So kati wano mu kaseera kano ekizibu kyeki nti ekizibu si kyeki nti musajja takwagala naye nti omusajja talina sente oba talina sente ezimala ez'okuwa okola ki okusiba enviiri. So it is a financial what? It's a financial problem. Okay? Kati okugamba nti takwagala kitegeeza you are diverting. Waliwo engeri gy'owabamu nti tugenda kuzuula ekituufu kyeki. Okay? Kangambe n'ekirala nti waliwo bagamba abaana baffe balina empisa embi tebeeyisa bulungi. Okay? Kati onokwebuuza obuzibu bwe buliwa. Obuzibu buli bwebu tuyinza okubeera nti temulina amateeka awaka agasobola abaana ge basobola okutambulirako ne bagamba kino bwenkola bwe nti mama ajja kunkuba kibooko, bwenkola bwe nti dada ajja kunkuba kibooko. Okay? So tulina okutegeera obuzibu bukyeki. Then ekyokubiri nti analyze the problem. Okay? So ekyokubiri ntugamba nti sooka otunulire ekyo ekizibu kyekizibu kireese ekyo obuzibu bwe butyo. Obanga abaana bali wakati beeyisa bulungi beeyisa bubi kyekireese nti oyinza okubanga wakati olina ki amateeka wakati galiwo omuntu yeeyisanga wayagala obanga ogambye omusajja akuwe sente ez'okukozesa maybe nga agambye sitazirina nti ekizibu kiyinza okubanga talina sente ezikola ki ezimala. So kati tugamba nti kyeki ekyo kyolabirako nti kireese obuzibu nti talina sente ezikola ki ezimala. Ayinza okubanga bajeti yamwe yawaka yawagulu nnyo. Okay? Oba ne sente zafuna ntono nnyo obanga temulina bajeti gyemukozesa ki bajeti gyemukozesa awaka. So obusanga buli kimu kyoyagala okugula ng'ogula just buguli nga temulina ki temulina budget. Ekyokusatu kigamba nti list down the possible solution nti wandiika ebyo by'osuubira nti bisobola okuyamba okuva mu buzibu bw'olimu. Okay? Kangambe olina obuzibu bw'esente. Okay? Kati olina okutunula bintu by'osobola okukola oba omuntu byasobola okukola n'ova mu kizibu ky'okubeera nga tolina ki kya sente. Oyinza okugamba nti kampandike budget oba buli mwezi tulina okubeera ne budget. Okay? Gye tugoberera buli kaseera nga tugula ebintu. Okay? Oyinza okulaba nti maybe kanoonye omulimu omulala ogusobola okumpa sente ezikola ki ezimala. Then oyinza okulaba nti engeri gye tusaasaanyamu sente yaffe eri waggulu soka katukendeeze engeri gye tukola ki gye tusaasaanya ebintu. Okay? Oba omukyala naye afune mulimu omulala gw'okola ki gw'okola. Okay? Ezo solutions. Okay? Kati mu solutions nti z'owandiise wansi nti tunulamu buli tunula emu ku emu nti buno bwe ngamba nti budget
bwe ngamba nti okufuna omulimu omulala nti what are the outcomes, does it work for you, kikukolera oba nedda. Okay, katugamba abaana engeri gye beeyisaamu waka nti si nnungi, nti muyinza okutuula wansi ne muwandiika engeri gy'okuva mu kizibu ekyo ng'abaana beeyisa bubi, nti mulisobola okugamba nti katuteekewo amateeka, okay, awaka katuule wamu nga nze n'omusajja wange oba mwami wange ne tukola ki, ne tulaba engeri gy'okuva mu buzibu obwo. Okay, then awo kati ezo solutions emulisinze wansi nti mujja kukwatamu emu gy'ogenda kuteeka mu action, gy'ogenda kuteeka mu nkola. Okay, obanga okyali mupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okukola video endala. Eyokuna tugamba nti choose the best solution, nti bw'otunda mu solution z'olina nti kwatamu eyo gy'osobola okuteeka mu action oba zosobola okuteeka mu nkola nekuyamba n'okola ki, n'ova mu buzibu. Okay, obanga obadde n'obuzibu bw'esente nti osobola okugamba nti kati tukiriziganya oba we have agreed as a family we shall be using a monthly budget, nti tetugenda kusaasaanya sente zaffe nga tetulina budget ezikozesa. Okay, so then ekisembayo nti what we call monitor and evaluate the outcome, nti obanga musazeewo okutambula nti tugenda kubeera tukozesa budget ey'omwezi, nti sooka otunule nti eri kubakolera kiri kubakolera oba nedda. Is it working out for you or not? Is it helping you to solve your problem or not? Okay, so bw'otunulira nti ojja kulabanga obanga temukyalina conflicts ez'esente waka, nti bills musasula, nti eyo solution zemukyuzinze oba zemusazeewo nti eba ebayambye okuva mu buzibu. Okay, so obanga amaliza nti obanga okyali mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala, nti ng'amaliza nti kola summary ya bino, nti ekisooka tugambye nti identify the problem, sooka omanye ekizibu kyeki. Okay, muyinza okubeera mu bufumbo oli ayomba tonjagala tokola ki, obanga obuzibu it is about time, obanga communication, nti sooka mutereze ekizibu kye communication, nti ekizibu omusajja wange oba omukyala wange tonkubira simu naye togamba tonjagala biki ekizibu, nti takukubira simu. Then ekirala nti analyze the problem, nti sooka onoonyereze ki ekireeta ekizibu kye mulina ki awaka. You find out the causes of that problem. Then ekyokusatu nti wandiika ebintu wansi by'osuubira nti bisobola okuyamba n'okuva ki n'oba mu buzibu obwo. Okay, so omala okuwandiika oba 210 oba 20, nti genda onoonyemu ekimu ky'osuubira nti kisobola okuyamba okuva ki mu buzibu. Okay, n'ekisembayo nti monitor and evaluate the outcome, nti buli solution gy'okyuzinze oba gy'osazeewo okukozesa nti laba eri kukolera oba nedda okuva mu buzibu. Okay, so neyaziza okulaba video yange laba ngamba nti oba okyali mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okukola video endala. Mwebale nnyo.